Mariam ye mukazi omukaka mtalina buzibu era yagambye awo nga atuddawo naga bino bina tata yabikoze naye mukwaza Katonda ekyasembyeyo yagambye mukwasiza ki Katonda tewali kirala nengo omwana ali maziga kabbo ka muwala bakalese ku makya ne basise mtwala 2 okitegeera binya bigere bya Mariam nga goba muwalawo abaana baba ababiri abo yabatekako sita waliwo omulenzi n'omulenzi yabatekako sita yagamba obalyanga abafuta bamanyi kubanga omwana omwe mukulu yali agakwagala maama we mukodo wange yagula ku mayembe tubayitaga kifaru wale guddeko ddala era yasoka kubeera eri emmange eyo n'afiira ne ku baana ataliyo omu tata wana lubega butere yagula ki amayembe ku kyalo teri atagamanyi nti yagula ku kifaru kuno otyo Tata taina musango. Viki kitwale nti gwe tata w'omwana w'obuwala. Inze muwala we. Kedde ku makya ngenda okukola omukolo. Tetuganye emikolo gibeerawo. Mwana omuwala alina ofuna ebifo bingi nga si bukojja. Yandigenze ewalala. Tata n'abeera comfortable. Mutima nga mukkakkamu. Naye ositudde omukolo ogujja ewaka. Olw'okuba ewammwe wabi oba wafonda. Ogututte bukojja ewagaze era walungi. Eri gyotenda okuba walungi. Siggo wakolayo. Alright, Bambita Vicky elanga tuli ku Vicky exclusive wamu ne Wonderboy UG. Ansonga za Kadama Mariam yakoze omukolo omusajja n'atajja. Ngenda kubanga kumenyera mu mwebyo elanga nzize n'omu kuba Ssenga abakugu mu nsonga ezenjawulo naddala we bituuka kubaagalana. Atubulire ekyalemeseza omukolo guno okubeerawo ensobi zaabaddewa nenga katono nnyo kansoke nkujjukize nti tuteekebwamu ensimbi Biva Organic natural and healthy product kugamba nti gendayo abeere nga akujjanjabisa eddagala ery'obutonde eritalina bulabe ery'omubiri gwo n'obulamu bwo okutwaliza awamu oba olyawo Ajati Kaloddo akugamba nti musomi wa ddwa genda maaso n'okumukontaktinga ku namba y'essimu ejolaba mu kabox aka black ate oba olyawo ofune essanyu mu bizibu ebikusumbuwa business kubiriza nnyo obutazikugira nnyo na malogo aliwabula ziteekemu omukisa okuva eri Allah omukisa okuva eri Katonda eddwa ekimala nsaba mbanjulire gwe nnyina olunaku olwaleero era agende maaso n'okubeera nga ababuuzaako Nenga muli mutemu kansuenti muli bulonzi nga si mulala no nze Ssenga mbasaliza na byange banje mu manyi njagadde okwogera ku nsonga y'omwana w'obuwala eno Mariam omutwe Mariam mu ntandikwa ye yennyini yeetira omukolo gwe atya tosobola kuŋŋamba nti ngenda kukola mukolo naye nga nkukolera ku bukojja ne sitasooka kugondyola nsonga zange ng'omwana w'obuwala agamba taata bino byonna biva ku taata ye yasobola okulemesa n'abako okutuuka newankubadde abako baali mu kkubo lwaki bannange ani akuba essimu essaawa zino oyo mugyeko taata talina musango Vicky kitwale nti gwe taata w'omwana w'obuwala inze muwala we kedde ku makya ngenda okukola omukolo tetuganye emikolo gibeerawo mwana omuwala alina ofuna ebifo bingi nga si bukojja yandigenze ewalala taata n'abeera comfortable mutima nga mukkakkamu naye ositudde omukolo ogujja ewaka olw'okuba ewammwe wabi oba wafonda ogututte bukojja ewagaze era walungi eri gyotenda okuba walungi siggo wakolayo katono nnyo Ssenga omugole agamba taata era n'ekyalo kyonna kirumiriza obulogo nti taata yaloga omukolo guno n'ennyumba waali awe yagizimbe omukulu ono bamuyita mukule so ennyumba we yagizimbe eri mu kikome eyeetooloddwa ebikomerwa by'abantu nti teyina kkubo liryawo nti lisobola okutuusaayo abagenyi ekyo kimu n'ekyokubiri taata ono yali ayagala millions 2 ezitali kumbalirira nga bakyateekateeka omukolo guno ezo millions 2 zaali zaaki nga si za kugula masuuti makanzu kozi yali abamugambye nti zina abambaza naye n'agamba tezisobola na kubambaza kati nze Ssenga kuzetuka nomanyi nti buli kintu kisoboka omuntu yenna gw'omanyi enfumita ng'omanyi omuntu w'enfumita tomulinda kugalula kati Mariam waba yali amanyi kitaawo obe bukojja w'omwana nga bamanyi taata w'omwana obubiibwe n'ab'ekyalo
Mariam yeetira omukolo gusijja kisazaamu. Kiki Mariam kyanditeekeddwa okukola mukadde ako ng'omukolo gusemberedde gubindabinda tegukyasobola kusazibwamu cause ku bukojja bagamba pressure eyaliwo mukadde ako omukolo gwali tegukyasobola kusazibwamu ng'ate taata abalaga takiriimu akiviiriddemu awo nga gubindabinda. Kati bandi muwadde enguzi gye yali ayagala kuba taata Obufunze yali ayagala nguzi. Yakibalagirawo nti njagala million 2 nga teziri kumbalirira. Kitegeeza baba muwa million 2 yanditudde. Ekyo kireeta essanyu mu bufumbo bw'omwana ono nti nze n'okufumbirwa kwange nina kusooka kugulirira ate muzadde. Ne weeyandiza omusajja mu Bufunze olowooza Mariam yandifumbyeyo. Njagala nkubuuze golooza omusajja aba kujja n'awasa Mariam. Mariam oli eyo otulaba era oyigire mu kana akantu. Olowooza wandifumbye oyo omusajja. Nsonga ki yaliganye okufumba nga bakkiriziganyiza basiimaganye n'ekyalo kikuŋŋaanye. Nga taata tebamuwadde eri nguzi gy'ayagala Mariam tosafumba maka taata wo omumanyi nti muloko. Aba asobola okulemesa. Taata wattidde omukolo Vicky. Muwala wadibire ku lujja olwo. Olowooza asobola omuganya okuzaalayo omwana oba okufumbirwayo abeereyo paka. Eyo nayo nsonga eyinza okubeera nga egaana taata. Mu Bufunze ne wanawaliriza n'afumbibwa. Taata waba mulogo. Mariam tagenda zaalayo omwana. Mariam agenda beerayo wati paka obufumbo bwe bunaafa. Ekirala kigambibwa nti taata ng'omukolo gubulayo lunaku lumu yatunda n'ebyomunju n'agenda e Busoga mbu gye yajja eddogo eryalemesa omukolo guno. Ebyo byonna abaabimanyako lwaki tebabistoping? Babitegedde lwa mukago omukolo gwa lwa Sunday. Tewakyali control. Wabanga wayiwa eddakiika eziwera. Nze nga gwe taata wange. Nyina omukisa ogugwegayirya nga taata neneetonda ng'omwana nenvunnama nenkubuuza taata oyagala ki. Kitwale nti essaawa zino muwala wakkaabira. Taata tokigeza saagala kuswala. Taata oba olina omuyingiza mu ddiiru n'akakkanya obusungu. Taata yalina obusungu. Atunulira abekojja beesibya mu magomesi ye talina kanzu atule ku mulyango. Naye taata kiraga nti ye yalinga after money cause n'omuwala ono Maria bwe yali akyali e Dubai taata yagezaako okumusaba akasente renewing permit ye cause nti muvuzi w'amamoroka. Omwana omuwala ndooza kyatasobola kutuukiriza. Olowooza nayo yemu ku cause ezaasiikula obusungu bw'omusajja ono taata. Mu Bufunze Mariam tasanyusa taata we. Tamusanyusanga taata. Olowooza okola pameti y'omusajja oyo yali yeetagisa million nga 10 ba million 5. Oteeketeekedde embaga wali tusakuwa taata wo sente ezo. Kitegeeza yattula obusungu bwa taata we. Nkusabye ekintu kya mitwalo 3 obaana. Oli mukola mbaga za bukadde bwa million 3 million 10. Ng'omuzadde ekintu ekyo kyetaagisa okulaga obusungu eri omwana gw'ozaala. Ng'omuzadde tateekeddwa kulaga busungu eri omwana gwazaala. Yalina okukakkanamu nga taata ne ku sayidi ya taata yali mukyamu. Yalina okulaga obusungu bwe naye teyandituuseeyo kuswaliza muwala we ku katuuti. Yamuswaza nnyo ekuba kuswala abazadde mukendeeze ku busungu. Nammwe mulina okukola ng'abazadde ne mweteekerateekera obukadde bwammwe. Naye otakikola ate n'ensalawo nti ngende ewa maama bankole wenti. Maama tolina kukozesa busungu oba taata tolina kukozesa busungu kuba mwenna muba bazadde. Mariam njagala osituka ogende weetondere taatawo. Ekyo kyetaagisa nga taata onswazizza ontaddeko n'agalwadde nga pressure ezitagenda kunvaako olunaku olw'enkya. Taata akyakola bingi goloza yakomyawo. Bagamba omuzadde tasobya. Tetuganye ensobi zakoleddwa taata yazikoze. Mariam asituka abuuze taata lwaki wakoze kino. Senga amanyi alina omukisa. Mariam okyalina omukisa okufumbirwa bbaawo. Nemuna wate mwina sente fenga abantu ababaagala oba babeereddewo. Tusobola obbasonya ne mwewaseera. Mariam ono awogambye akyasobola okuddamu okubeera ne bbaawe. Omulenzi we okusinziira ku bikolwa ebyayoleseddwa ku mukolo guno atuuke n'okuba nga anaatera okutuukirira omukolo bwe gubadde ku kitundu ne babulira olunaku lulamba nga gwe musajja oba gwe nga Ssenga osobola okwadvisinga omulenzi ono okuddamu okuwasa mu famire yo gy'alabye eyeeyanisa obuzwina bwayo biki ebigirimu. Akyasobola okuwasa Mariam. Naffe abakyala tusinkana ensobi nnyingi eri abasajja baffe. Bamaama b'abasajja batukola buli bikolobero batuttira abaana batuloga batukola buli kintu batugana ozaala. Mwe mulowooza abasajja baffe tubasuulawo?
Tusigala tukyagumira emize gyammwe giri mu famire. Gumira ekyabadde mu famire ya Mariam. Otwala Mariam totwala taatawe. Aba kyayina ekitiibwa ku buko ng'ekyalo kyonna kyasunga kyamanya nti famire ya muzeeyi mugule. Jjukira nti ekyalo kyonna kibadde kimanyi muzeeyi mugule ng'omu ku bagundiivu mu bikolwa ebyobulogo okusinziira ku kojja. Taata waaba aloga tekitegeeza nti Mariam naye ekitiibwa ky'obuko nze agenda okuwasaayo. Ayagala omukyala we tonoonya kitiibwa ku lujja lwa mukazi gye wasiza mukyala. Neera n'ekitiibwa ekitakuweebwa ku buko ndaba ng'omukwano oguba gutagubalansinga. Anti wona oyagala ensi yonna ekwagala obufumbo buba bukulemu. Yagala munno totunuulira nsi yonna. Sooka musajja gw'omwami Mariam. Omusajja oyo asooke yeetegereze obulumi Mariam bw'ayitamu essaawa zino. Ate nga baagalanidde ebbanga nga oli ali ku kyeyo. Obulumi Mariam bw'ayitamu essaawa zino omwana asobola n'okwekola ekintu. Yeetaaga counseling, yeetaaga okubuulirirwa. Era bwe kiba kisoboka ffe nga basenga tukole omulimu eri omwana w'obuwala oyo. Yeetaaga counselinga. Kuba pain gy'ayitamu essaawa essaawa z'ayitamu ziti manyi obulumi bw'ayitamu. Ali eyo ali mu kisenge akaaba. Omutima gubumbinga okuba nti gwagala nakwabika. Tasobola kulya olw'ensonga alina omukwano eri omulenzi we. Naye taata amaze okumuswaza. Kaakati omulenzi naye alina famire. Era yabadde emuwerekedde okutuuka ku mukolo guno bajje omwana munnaawe mbitiibwa. Era ng'obuwangwa bukirambika. Famire y'omulenzi ekyasobola okuddamu okukkiriza omulenzi ayongereyo omukwano gwe n'omwana n'omuwala oba okufuna obuganzi bupya mu famire ye yabaswazizza. Kati nze kankugambe ekintu kino abantu kye batamanyi ate mwenna kankibagambe. Twawule ennyumba n'amaka. Abakyala abasinga bakulira mu nnyumba nga tebakulidde mu maka. Nze senga nakulira mu maka. Tewakuzibwa mu mayumba. Saakuzibwa mu mayumba oba mu nnyumba nakulira mu maka. Omuntu eyakulira mu maka buli nsobi yonna tosaana gikumako mu yosoko gisiigeko omuzigo. Osooka omanye obulumi omuntu obwayitamu naawe biki engeri gye bakuswazizzaamu bwe muba mwekumyekumye muyina kukola kitya ekigenda mu maaso. So si kubumbujja bugusimuliro. Magezi ki agowa Mariam ng'omuwala? Amagezi gensooka okuwa Mariam muwala munnange oba mukazi munnange. Ensonga gy'alina sooka okukola alina sooka n'atuula ne muganzi we oba gwe n'aliisa omwami we. Wamala otuula n'omwami we bennyonnyole biki bye bayinza okukola okuzzaawo omukwano gwabwe. Bwe bamala okkakkana n'omwami we basituke bagende gye bazaala omulenzi. Watya tewakyaliwo nteeseganya masekati gy'ababiri. Kiri kyenkugambye nti waliwo yakulira mu nnyumba ne mu maka. Wano we tugenda olabira ani yakulira mu nnyumba ani yakulira mu maka. Ku mukazi n'omusajja. Ne kati ensibuko ya Mariam emaze otulaga amaka mwe yakulira. Tekikyaliko kabuuza nti yakulira mu maka. Ne waba mulogo era wavaayo abavudde mu maka. Taata yayolesezza empisa embi tekigana nti yakuza omwana we mu maka. Okitegeera tusooke kuteekawo obusungu bwa taata tusooke tubuteeke ebbali. Tukwate Mariam n'omwami we boogerezeganye tubijjemu abazadde basituke bagende beetondere maama w'abalenzi famire y'omulenzi. Famire y'omulenzi wekkiriziganya yiyo yennyini egenda okusituka n'omwana waabwe w'obulenzi amaze obbalaga nti ayagala muwala waabwe. Basituke bagende waabwe omuwala. Ewaabwe w'omuwala we wasibuka obuzibu. Osuubira muzeeyi mukule anakkiriza oba aneekuba mutima nga yasobola okuswaza n'okuyiwa ensimbi z'abaana ze baali bataddemu okufa ttoge. Taata wanaagaana nga famire y'omulenzi ekkiriza awo tuba twawudde ennyumba n'amaka. Tutwale Mariam waffe taata tumuteeke ebbali. Tuddayo wali bwe tutwala Mariam waffe nga taata tumutadde ebbali agwo tugambye nti taata ayinza obutatulekera kakisa kakufuna bufumbo bwa ssanyu. Awo kijja kitya? Ne Katonda akkiriza okwetonda. Mariam ajja kuba amaze okuba amavi ku ttaka eri taata ne famire y'omulenzi. Taata tusaba otusonyiwe. Tusaba kuzaalibwa mu maka muno. Eddogo terikwata yeetonze.
kati baddeyo basabe nga bamaze okukakasa taata ffe twetonze twali baana twasobya sonyiwa abaana bo era bakwateko bagende batandika okwekwasa Katonda Mariam mukazi musiraamu akwateko omwana yatandika okusaala akole buli kimu ng'omukyala n'omwami we bakkiriziganye mu Katonda. Alright, tuli ku Viki exclusive wamu ne Wonderboy UG. Awaliro ndaba nga ntudde bwenti manya ngatwako aka analysis boy. Olumu nkola analysis. Kati ensonga nezitambula zityo. This time around tubadde tugezaako okukwanaganya ku nsonga za Kadama Mariam. Kyakuyiga ki eri abo abafuna omukwano gwa online? Tetujja gamba nti omukwano gwa online mubi ubadde mutuufu. Mwagambye omusajja yatuuka ne mu kifo gy'alaga. Kitegeeza obutakkaanya bwa taata ne family ye tebuli ku dating. Tebuli ku dating ya online. Online simbi funa mwagalwawo mwekole buli kimu kuba buli kimu kisoboka. Naye Mariam kyenkugambye tokyerabira. Nze ndi Ssenga eyakulira mu maka si mu nnyumba. Mwenna abaliyo nga mwakulira mu maka ke kaseera tuyambe Mariam. Yetaaga counseling ng'omukyala bambi aleme kwekola kintu naye nga tonna kyekola soko oyogerezeganye n'omwagalwawo kyekintu ekikulu era naye mwami gwe tokozesa busungu tokozesa mbeera mbi bambi yogerezeganya naye yeetaaga gwe okusinga abantu abalala. Alright, bwe tutambudde ye Ssenga mbasaaliza na bibye. Basaaliza na byange. Sina bibye. Alright, bwe tutambudde tewerabira gwe ayina ebizibu ebyenjawulo contactinga Hajati Kalodo akulombereddwa genda yewa kiso gyasangibwa omanyi bagamba esitukidde tanywa matabangufu. Atera nga nekuluddu lwa habo bwe kityo bwe kiri genda Dr. Richard Senjo omusawo mukugu okuva mu Babiva Organic Natural and Healthy Products akujjanjabe buli kika kya kirwadde eddagala gyeriri alindiridde gwe okubeera nga atwala ebirwadde byo. Bampita Viki era nga mbasibulidde wano tewerabira ku likinga akusharinga no commentinga okwosaako okusubscribinga naddala nga gwe mulundi gwe ogusoose okulabira ku channel zaffe zino zombi. Peace.